nagamba sijja kusirikira kintu kino nja kuba ndidde mu nsi yange olukwe oba nfa kwolwo lwendi byogere banzita isoke eri abatoogerwako eyo gye muli balinga bakatonda bo bakatonda mu bitundu byabwe genero bw'aba genero mu kitundu aba genero mu nsi yonna talina amwogerako ab'NRM bamutya ab'opposition bamutya ayina emmundu ayina obuyinza ayina kooti ayina sente bazifunye mu musaayi Sekikubo njagala ategeere muganda wange simulinako obuzibu ng'omuntu naye ebikolwa bye binyinako obuzibu ettaka gonna Sekikubo gatuddemu Sembabule gafiiramu abantu ne batema omuntu okutunga embwa ono Sekikubo mutabanyiwo oba omuntu waffe NRM yababonyaabonya tagambwako tayogerwako Sekikubo katonda Sekikubo talina mule ne kuteesa amutya abaka ba parliament bamutya buli aladisa yagala emirembe Sembabule alina okuba nga atya Sekikubo buli DP sayina yagala so I said kamire pini nfe Jim Muwezi is serving as minister. Why is it that we are pinning on these people if you are fighting corruption? Corruption started long time ago. Maybe yogera bisanyuse kibiina kyo ateze nkolya kibiina ze nkolya government kigambo ku radio 4 ne radio 7 nange Adam Kungu mwebali abatugoberera kisa kya Mukama Yiga gwendi naye nagenderwa emiyaga nenfuna omutima ogwenyamira amayumba ag'ebbeeyi nga gali ku ttaka abantu nga babatema ntandika okubabuuza ani akola bino omulembe ogwo gwaliko omusajja nga bamuyita Mondo yali DPS we Sembabule gwaliko omusajja nga bamuyita Kyamuzigita Fred gwaliko omusajja nga bamuyita Ndawula Kyamuzigita yali RDC waffe ne gusangayo ne Kagayirero yaliyo ebikolo by'okutema abantu ebyokumenya amayumba g'abantu nga bikolebwa omuntu ali mu support ya government Sekikubo bino tetubyogera bijidde mu kiseera Sekikubo nga ina kyaddusa naye tetuzanyira mu musayi gw'abantu ogwayiika njagala kwebaza Katonda nafuna omutima ogwo ne nkonsultinga bakama bange njogera ndi ku TV wano nze sirabanga ku speaker Anita Amongi tena na simu yange simumanyi tamanyi tujja kujja noka tugene mpola nnyo simanyi omusajja gwe bayita Tayebwa nina ko tugene mpola binange ndabibuuza nina ko katonaawo mwamisa kyamukama musero togisazaamu njagala abantu bawulirize sagala tubule njagala tuddeyo anti wenkoma waawo so mumala okulaba omala okgenda erwe emiyaga mala okgenderwa emiyaga banambuza eggombolola ezo nnya nolaba byotalabangako nenda bakyesirabangako bana Uganda bampuliriza ebikolwa bino tebirirwa emiyaga wokka eri abatoogerwako eyo gye muli balinga bakatonda bo bakatonda mu bitundu byabwe genero bw'aba genero mu kitundu aba genero mu nsi yonna talina amwogerako ab'NRM bamutya ab'opposition bamutya ayina emmundu ayina obuyinza ayina kooti ayina sente bazifunye mu musaayi nagamba sijja kusirikira kintu kino nja kuba ndidde mu nsi yange olukwe oba nfa kwolwo lwendi byogere banzita isoke nengamba Katonda wa Isirairi ne Yakobo nja kubaleetera abantu abamu ku radio kuno akubule bamutema bwe munamulina kamera babalage amabina gaabo nga bamutemanga ente fayiro nebula ripoti y'omusawo nebula ripoti ya RDC nebula ripoti ya DPC nebula ripoti y'egombola nebula ya Rabbi Mungu nengamba bana abantu bali luddawa nengamba abantu ne bagamba bwe bantuma okulambula Sembabule nagenda private nga ne Sekikubo tamanyi Sekikubo njagala ategeere muganda wange simulinako obuzibu ng'omuntu never naye ebikolwa bye binyinako obuzibu ekisooka siyinza kulaba mukadde wa myaka 8 nga president bye yalabye president Museveni yakkiriza nga ntutta abantu ab'entebe n'abalaba amakugu nnyo n'akaaba amaziga n'agamba bino biri mu ggwanga lino ne batema omuntu okutunga embwa ettaka gonna Sekikubo gatuddemu Sembabule gafiiramu abantu omusajja bamuyita Tandika Samwiri bamusalanga embuzi mu ttaka lye mwennyini Sekikubo yalitudde mu ttaka lyalinamu ente Tayemwa Dani mutabanyi wa Byasaanika Sekikubo bali ku radio kuno bamusalanga embuzi ne bamusula mu kkubo embwe ne bagireeta bw'aba ayagala amazima omusirikale yakwatiddwe yayina embwa embwa nekola ki embwa nedduka
neve babadde omulambo nedduka paka ku geti ya Ssekikubo omusirikale n'agikwata n'agiteeka mu motoka omusirikale yakwatiddwa wetwogerera. President Museveni njagala kumwebaza okuneesiga ne mubuulira amazima yaweereza ttiimu y'abantu 40 natwala abantu mu palamenti ne babifuula ebyobufuzi neŋŋamba nyina mukama wange asembayo bwe yali abamawulire nankubira nembimubuulira naŋŋamba kale mbirabye bwe namusinkana nga nnaku z'omwezi 3 Ssekikubo yaliwo zijjukira mwami Ssekikubo waali ng'atuddeawo neŋŋamba president nasisi mu mulimu gwe wantuma nagenda ekitundu bwe nti nese abantu nga babonaabona naye nga bagamba mbu ono Ssekikubo mutabanyiwo oba omuntu waffe w'NRM yababonyaabonya tagambwako tayogerwako Ssekikubo katonda Ssekikubo talina muwulire ne kuteesa amutya abaka ba parliament bamutya buli aladisa yagala emirembe Sembabule alina okuba nga atya Ssekikubo buli DPS ayina yagala. So I said kamire pini nfe ndikoma kugwa Ssekikubo obutaweereza ggwanga lyange katonda nantaasa nampitiramu njagala kwebaza abantu bonna abafunye concern ne bajjamu ebyobufuzi mwene ensonga. Ssekikubo nazudde omusikazi ettaka lyonna erya Ssekikubo alikolera bukalasa era ne commissioner yayitiddwa. These are serious allegations. These are serious allegations. Yes, you're making commissioner yayitiddwa mami kisaja mukama lindako commissioner abadde akolera Ssekikubo amataka yayitiddwa ku side edukwota bwaba yagala agende fayiro gye ziri bazirisa fayiro 67 abadde amanyi nimba mwadde mugamba politics. Commissioner yayitiddwa oba abakulembeze b'Sembabule baagano byogera nze bamperedde omulimu kambyogere walingo oyogera ne president abakkiriza katononzanyi abantu eddoboozi lino luli walingo oyogera ne president ku nsonga ya ekibba ettaka erw'emiyaga president nga waali ne mwami Ssekikubo nga waali abagambo ewa lugambo naye nze sina gwe ntya nga wampa okuleka nga ongamye omulimu guleke ona ne bwe Ssekikubo atudde wano nagenda erw'emiyaga nensingana famire 20 nga zikaaba simuloopa itawona lebo Ssekikubo n'abampa olugambo lisi yabwe njiina please lisi yabwe njiina mukamange president abangamba Ssekikubo kuba simusalira musango naye nabagamba njategeeza president famire zammwe aziyite sigamba Ssekikubo yabba ettaka ngambye bayite era onsabe mbayite bamulumirize ekyo nkimaze kangende ku nsonga y'eggomba mukamange yali atuddewo kakati woolaba abantu bali mu bulumi famire 10 zezina we zibeera omuntu atudde mu mataka gaabwe ate ekyennaku balina ebyapa byabwe byafuuka munye Ssekikubo yayina ebiriwo special buli ttaka lyonna liriko ettaka special kakati neŋŋamba bino byakusaaga saabitwala byakusaaga naye njagala kutegeeza eggwanga abantu wetulaba baseeka nkungu akaduka njagala kufuna honorable Ssekikubo ku simu wano bw'aba asobola okukwata ayongere okutangaza ku bino ebimwogerwako kati agenda gamba ky'abantu namunoonyezaako okuva emisana yonna nga simufuna naye kandabe wano oba nsobola okuba nga mufuna abeere ng'atangaza ku bino ebyogerwa ku ye ku nsonga ze rw'emiyaga tugezaako kunoonya mubaka Theodore Ssekikubo ajja gikwata tawanyawaki musajja wattu okay tujja kuba tugezaako bwe tayinza kwata kubanga lwancaza ku TV tayinza kudekwata simu zo Ssekikubo ate mugambe tansindikira balowooza mugenda kulya ssente yakasindikira abantu 5 muwumuzajja wero mwana wa ssenga we yamumpeereza owe Nakaseke ne muga sigenda mu ddiiru mu musayi gw'abantu. Okay, but bwe bwali ku parliament nalaba abantu abawerera ddala abamu ku bonga bantu bakulu bakyala myaka 45 nkaaga abaami nga bonna buli omu avaayo agamba weetuli okulumiriza omubaka ku nsonga z'ettaka bwe kyolaba kati ekiriwo sayidi eyo ekituufu kati omuntu asembayo ye president Museveni abantu bansaba mbakulembere mbatwale mu parliament ne president wabatwala mu parliament mwayambibwa one olunaku lwetwasooka okugenda ku parliament lwali lwa kutaano ng'ennaku z'omwezi 11 tetwalina programu era nakozesa fujjo kandi ogerebwe ntyo nagamba omusirikale ali ku gate madamu ako
nti madamu bw'otugaana okuyingira tujja kutegeera mu mukozesa abantu abo. N'agamba kya Mukama. You said kya muka n'asigala nga yogera. Ne mugamba abantu bano balina obulumi bakweyambulire. N'agamba Remi Consult. Yamanyi ba consulting anaki? Ate njagala kubategeeza. Parliament eya erimwensa ekkiriza abantu okujjawo nga balina obulumi nga tebagenda kwonoona. Abantu balina obulumi era natidde nnyo muganda wange Ssenyonyi okusaagira mbulamu bw'abantu ate nga babadde bulijjo afuuka advocate eri eyabakola ki kubanga takyakutte kubabe n'ayogera ng'asaagirira ababadde bajja ku parliament ku lwokubiri baage tujja kwekalakaasa yekalakaasa ajja kunyaga na kutta ffe twajja kulaga obutali bumativu waffe eri omubaka watuula we had reason what that is one twamala essaawa 5 nga police nga parliament yeganye 2 of space ne bakunya ngala abantu bakulu banabakuba mu masasi bati ya gas ne batukiriza ne tugenda ku floor ya parliament ne tugenda ku wa speaker tamusanga ne tugenda wa deputy ne batugoba wona batugoba naye oluvannyuma ennyo tumala ogenda essaawa nga 2 ne tufuna essimu eva mu parliament negamba balabye amawulire bakama baffe nti mubadde mwagala kulaba speaker tabaddeewo netutegeezeza deputy kubanga speaker tetumufunye akkiriza okulaba abantu basatu bameka basatu ne jo deputy speaker yakyogedde basatu mulete petition basatu mulete ekiwandiiko nze omu ku basatu bwe twagende ba speaker lwaki nze nali mbakulembedde saagenda ng'omu ku balw'emiyaga nagenda nga administrator oba ng'omukozi wa government Sekikubo yalabako nga presidency neegaana yalabako nga president aneegaana yalabako nga minister neegaana nagenda kukiikira eyo office yaffe bwe natuuka wa speaker yatugamba ebi and I want to be honest yagamba weebale nnyo okulembera bano abantu batuuse obutali bumativu bwaffe naye temwazze bulungi that was speaker Tayebwa yagamba temwazze buki bulungi that's not how the procedures of parliament work. We condemn it, but nothing we can do. Let's just give you service. But I will not submit your petition until I meet Sekikubo one-on-one. Ebigambye speaker mbijjukira bulungi nga tuli mu office era yagoba banna mawulire. Kakati twavaawo era mu parliament nga guwedde abantu ne bagamba tetuddayo. Tumala kulaba president eri kyankwanza. Abantu baagaana okuddayo lw'emiyaga. Ne babeerawo ne basula ku mbalaza z'amahoteri abamu ne bafuna obwokwebaka bakadde kasente kange akatono muwadde sente amaze kunvuma Sechanze ogambye alina ekizibu ate ninazzemu n'emitwalo 93 ewe ngenda ne 13 ewaka sinfwa so ate bwe mba ngenda ne bazibba talina kyakuwadde bwe nyamba Sechanze mumanyi yes I help even the other people sibamanyi namanya gaabwe even nawe sola kusubira abantu bana mbebera nawo ne communicating amba security ne mpeza message wa IGP ne mpeza message wa mwise ne bagamba abantu balemedde wane wange ne bagamba okukatu communicating they communicated and the president called me nagamba abantu baffe bali bwali ngamba okebajibanda bi so on Tuesday as people were planning a demonstration for us we are meeting the president Tuesday weekend this week to meeting a president people raise the matter abamu ne babatwala mu Busenge bw'ekyama president alaba na komawunga yenyamidde na wa omukungu gwe yawa obutataagataganya byakunoonyereza director omusaidi yaliwo wa police owa Kibuli before going to State House twagenda Kibuli ku Monday nga director CID atwadde deputy we homicide n'akulira ebyamataka mu police n'omukyala AIGP gwe so yogera manya ne bamutukwasa Susan Kasinje sijja mutya mu police wa Uganda ate ya munamateeka president yagamba musoke mugenda awo musobere file za mwezi wenga weziri sebo nga file eri mu court emyaka 5 tewulirwanga nga bagitulidde emyaka 5 babente z'omuntu 108 nga ne video zirina ne motoka yazitika file nga tewulirwanga nga batta omuntu nga file ya mada terabika nga yabula mulembe gwa Latifu Zaake kakati ono omusirikale omulago bayita bagamba ki abadde RPC we Masaka oyo yakwata ya madde mu n'agisirikira nga tewali president yagambye buli kamu mukajjeeyo
yayina embwa oyo ali abeka mu kifaananyi mu mujjeera bamukutte. So my people, this is not a joke. Nze mbadde nenyamira nnyo okuwulira. Let me tell you this, I want to thank opposition. Some of them they talk sense. Oh. Yes, I appreciate some of the opposition leaders. Ebimu ku bye boogera Bituufu. tebakolokota bukolokose. No. Waliyo kolokota, waliyo kujerega, waliyo kwogere ng'olumirirwa abantu. I was with people who were sad. Nga ba demolitions amayumba g'abantu mu Wetland wali Nansana. Lubiji. Yes. Kakati abantu bavudde ne beekubira omulanga ngati Kalundu tebannaziddamu. Lwaki? They were supposed to listen to those people. And the people mislead the president. President Museveni obo mutwala mu bitesola kulaga maka ya National Wetland weita. Abantu bajjanga tebamanyi. President ne bo mutwala misana nseya kanomugamba tulage Wetland wizita. Naye tamanyiwo. Nema teya marking anti lutako. Yes, that was we arguing. All of us we are saying it's fine. Demolition is fine. We occupying what it does not belong to those people. But did you mark? Did you mark Wetland weita? Kwanga manyi radio forward. Kati manyi ne we bagamba ekizimbe kyo nesi manyi portiyo. So you cannot just come and make a way here. Okay, fine. Omuntu oyo atatuddewo. President bameka mu misleading. Omuntu atudde mu Wetland. Nga wawadde omulaba n'azimbako ebyobugagga n'azalirawo abaana abamu ne bazzukira n'afumiriza nawo. Waliwa Omukoledde ki? yo badde we back. Where were you? Why didn't you protect? Kakati kye kyogera mukozesa kyokuba etayogerwako. Lwaki mutugamba nti politics? Lwaki leero Ssenyonyi osipasayizinga nani? Ssenyonyi ogugwa gumuli mu bulago gumutwala gumuwanise. Ogwakawumbi akamu and you people. Ssenyonyi yali akawumbi kamu ne milioni 7 okuva ku mukyalo w'ekisawe ky'ennyonyi. Kigambibwa. Bwe kyogerwa ewan. Kigambibwa. Ssenyonyi yali a. Kigambibwa nti ya. President Museveni ya protecting omukyala w'ekisawe ky'ennyonyi. Naye mubbi. Kati bino muganda byogera kubanga opposition bwe byogera bagamba tebagala government. Kakati gukutte Ssenyonyi. Gumunyuto ngutadde mu bulago. Ssenyonyi alizayi njagala kulaba amagezi ga Bobi Wine. Ssenyonyi amuteeke ebbali bamunoonyerezeeko nga bwe yali agamba mpuuga dde ebbali. Kubanga yoke Bobi Wine was right. And 99% kumpuga. Okay, let us justice. Let him do the same ku Ssenyonyi. To Ssenyonyi. Kubanga Ssenyonyi is also not convicted. And also Mpuga was not what? Was not convicted. He was also in suspicion. Okay. Can he also tell us Ssenyonyi? Ku Ssenyonyi basaba evidence. Ate kumpuga. Kakati eggwanga bwe tebirikola ki? Bwe tambula. Muganda wange kungu njagala kwebaza Minister Baramu. Honorable Dr. Baramu Rugahara. Waliwo sente zabadde zebulankajja mu ministry. Ne mugamba zino zimanyi n'aveeza gaze kuzimanyi. Kuzaba vubuka namulenga nga clarification. Kada ate we yagenza okuvaayo. Ateka kuninga. Nga ate company ye. Yaweebwa contract. Naye lwaki yeyita bimanyi. Bawa company. In indirect of diverting corruption. They were not minister. Kandi bateeka eno minister namwe company ne bajiwa milioni 3 egende supplying ebyuma. Ne badde bakimukubya buki. So our justice cannot stop only the younger people. We need justice and we need a fresh country. Namujusise mukwano gwange. Mwagala nnyo. Nze sekyalira byesente za mu musoro. Sigenda nga ye mu kooti. Togenda go mukomera jali. Nkole ki? Ali kulima. Avuga milioni 9 mvuga ya milioni 4. Kati ku musoro gw'abantu byeyagalira. Tadda bakusingisibwa musango. Ante tukugambye sigenda yo bwana amara okusingisibwa musango oba banagumala nga tebagumusanze. Omubbi yo yayogerwako nti yagenda mu meeting n'asaba milioni 5. Honorable Minister Jim Mwezi mumujjukira. Kyaliwo. Byaliwo. Naye tali mu government akola. Aweereza. Omulala nasasira John nasasira. Ndewo byengudo. Ati yabba. Agambibwa. Patrick boy aya convicting bo. Temutagambibwa temuleta bwino. Temugamba bana na byana. John nasasira is in the government serving. Jim Mwezi is serving as minister. Why is it that we are appealing on these people? If you are fighting corruption. Corruption started long time ago. Maybe oyogera bisanyuse kibiina kyo. Ateze nkolya kibiina ze nkolya government. Nze ni mukozi wa government no bongo balero. Nsigala ku mazima. Why am I counted with the people who are doing those things? And if Muzei is stayed there, I can tell the president. Nze kasana kulaba lulingo omugamba. Yes. Kuyasa ekikubo nga alya. I told the president the truth. Your people are torturing people. Banamaje bakuba abantu gye bali gye batamanyi.
abeeyita bakola mu State House bakuba abantu eno babatwalako ebyabwe kifuba. Walabi wano omusajja omusirikale abadde wano ekiranga atwala amenya ennyumba z'abantu. So eyo ye mulimu gwa kisa kya Mukama sina gwe nzita kuliiso. Because abantu bangi mu kisa kya Mukama n'abatuuliza ku radio kuno bangi beekubidde endulu ebbanga. Ebitundu 87 ku 10 mwami Kongo. Abagagga bali mu government sente za musaayi. Justice tewali, tebawuliriza munaku, tebawuliriza atayina sente, kooti zaafuuka roteni. Nze singa mbeera president okagoba kooti nireka kooti bbiri ey'ekyalo n'eyange mu State House. Kuba zino kooti basoba n'amateeka gatalina makulu. N'olaba omusajja nga gwe walabye ayina endagaano ze okuva mu 1965 n'afuna ekyapa 1986 22 n'okola ekyapa ekipya n'ogamba yafa. Ettaka n'olituulako. Olowooza abantu abakola bino ebintu tebalina bakungu mabega. Olowooza Ssekikubo okuyimira n'agenda Nakaseke n'akuba mwami Kagumba n'amujja kutakayika 5 ente zituddeko tetumanyi minisita gwe nannyinizo. Minisita nannyiniwe ente ziri Nakaseke. Please bwe tuba tugamba amazima tugogere wonna. Ssekikubo wa Lwemiyaga. Ssekikubo yesibye Lwemiyaga. Waliwo abajja nga bava ne Nakaseke ku olwo. Mwami Kagumba erukada ali wali ekiwoko baamukubako yiika 5. Ettaka ekyapa kyakirina ngenda bapureyinga akatambika Simewo Nsubuga. Nja kunoonya because omukulu Ssekikubo nemedde okumufuna no kusimu. Kankuwulire kino. Nja kwongera omunoonya. Kasooke nkolage kino. Njagala batuwuliriza. I wish he could call in because Sagala. Tokubira Ssekikubo. Kasooke tuwulirize kino. Nze saagala kuno ajje ye defending. Yagamba abantu sibe Lwemiyaga. Simewo Nsubuga yaleta ka family n'akajje kasanda. Sisobola ku verify nga katambi ako sijja kukiza kazanye mwami. Yenyini mudobozi alina akalaka yangambye kange. Gena maso n'okutunyonyola byo. Bwe mwagala muteekeko kamera nka praying nga Ssekikubo nga nkaweereza Simewo Nsubuga yenyini. Yamugamba do you know this? Muteekeko kamera muina video. Let us okay. Kanteekeko Simewo yenyini nkulage. So compare ze wano. Katono nyo kanzi jeso kenetegeza katambi kanali ku radio. Ogiraba. Wetegereze nga nkyatinga naye. Mugamba Simewo bino wabikola. Bwe mwagenda ku parliament mwami yiga kisa kya Mukama. Mwami Ssekikubo yavayo n'agamba nti wabanga mugamba mumenyi w'amateeka. Mutwale mu kooti. These are his words. Nti bantwale mu kooti. Bwe mbe baga nti nsengula abantu kutaka ne bino byonna bye boogera. Courts are there. Why can't they drag me to court? Mwami Kungu. Tewali muntu mu nsi abadde amanyibwa nga alwanira omuntu wa bulijjo. Nga mukulu Ssekikubo. Ate nze nzikiriza bwe nswala neetonda. Ssekikubo antwale mu kooti. Bino si bya radio 4. Ssekikubo mafia. Alina ko. Stop buliriza. Bwaba si mafia. Antika tisagala kuwa muzindalo gwange. Awuliriza. Atuyambe. Nze mwenye njagala mazima. Ayina ettaka Nakaseke. Enyabishojo. Yiika Lukaga mwana. Lwe yabba ne Simewo Nsubuga. Nannyini waliyo bamuyita Kagumba. Yegwe nalaba ku parliament nga. Yes, ulira. Ekyapa kye yakifuna mu 1987. Ssekikubo n'akola special title. Nga bamaze okugamba nti mwami Kagumba yafa. Yali taata w'abaana bali byalaga. Era musajja oyo. Ulinako yali looya musango ogwo bagende mu family court. Yasayiningira family eyo. Bwe yamaliriza nga bamaze okukola ekyapa ekyo. Ssekikubo mu byogerwa Simewo Nsubuga bagende w'Okyomu eyali director operation Edward Okyomu n'alaga nti abaana bano be balwanirira bababbako ettaka lyabwe waliwo alituddeko bayiwa amagye ne bayiwa police ne bayiwa bakifeesi ne bajjako omusajja ku ttaka naye omusajja n'abakola akakodyo ekyapa nga akirina nga yakikolako ekyapa ate ekirala nga akiwadde abaana be kati mukulu Ssekikubo bino si byakiyaaye antwale mu kooti kuba looya. Ssekikubo agende ku ttaka erya mwami Mujenyi entyazo wennyini w'abeera lyazimbyeko amakage atuwe ekyapa ekikadde ayina special title. Ssekikubo linda ko bagenda mu kooti tukugambye omusango aguteeka mu kkono gubeera emyaka 10. Omusango gwa mwami Mujenyi president yaiso n'omulamuzi. Linda ko Ssekikubo agende ku ttaka ly'omukyala gwe bayita Not Jenny
kwa inente nzungu alete ekyapa kyawe ky'origino bwaba talina special title bantwale Ssekikubo agende we bayita ebugabo mu ttaka lya gavumenti Lanchesate 2 waine ente za brand alete ekyapa kyawe bantwale mu kooti kuno si kuwayiriza mu baka njogedde bino njagala muwulirize njogedde nempa ne facts y'ebyapa buli kyapa kyayina kiri mu special title Ssekikubo yagenda mu mafamile gye bayita eyamwami Namulinkyala Namulindwa n'abajjako ekyapa nga looya nga munnamateeka n'akomawo ng'abagamba baaferwa ekyapa kyawe nga bayina bamuwa photocopy bino byenjogera nabinoonyereza naye sigamba did you present them I presented them to president and Ssekikubo akimanya as I'm speaking a team of 30 people investigating in Sembabule. I am clear. Sijja kudamukolera government nga nsanze byenjogera bifu. Atuleetere ekyapa ekyo ku mataka gonna gayina 8 nga buli kimu. Omukyala ayitibwa Kulunkuse Registra Webukalasa yasayininga ebyapa bya Ssekikubo byonna. Gobijjo bino. Mbisome bya Sima Bonsobuga. Ate Sima Bonsobuga gira. Ali nako. Mukyala Lunkuse Registra Webukalasa yasayininga ebyapa bya Ssekikubo byonna bya special title. Omukyala ayitibwa Kalisa atudde mu family court e Makindye yasala emisango gya Ssekikubo gya family. And this is the fact. What I want is justice to the poor people. President namubuuziza oyina amataka muze yagawera mailo 5-7 amataka gogo nagali ku special titles. What is the reason why Ssekikubo's lands are in special titles? Ani akola ebyo Abanayuganda banategeera unako kikungu Banayuganda banategeera nti omuntu aleeta ekyapa n'akituuza ku kikyo olw'okuba ayina amagye ekyo sijja kukitya kasitoba ng'oli mu kunyigiriza omuntu wa wansi ebintu byenayogera mu parliament antwale mu kooti mbyogeredde wanafuna akatambi antwale mu kooti kungundirwedde ebyapa bya Ssekikubo neyabikozeeko neyabikolako mukyala Lunkuse Registra Webukalasa Bukalasa is going to be bagenda gikwata oyogera kumanya g'abantu nze njogera kumanya g'abantu abalirwedde kubanga nze ndirwedde waki because bajja kubikubuuza why nandibadde ndeka bino kubanga tuswaza eggwanga lyaffe tuswaza NRM yaffe ne tuviibirira nedda not only Ssekikubo I am coming to visit the areas where people are affected. You see lwaki mwami Kisajja Mukama njagadde ensonga ntugyogereko nze nalaba abakyala abakadde mama ku parliament nga bakaaba omutima gwange we gwavira nenga no there could be a problem somewhere. I don't think all of these very old women could be compromised. Yayogera ekyobusiru mbu abantu nabatwa spontinga tebava Sembabule mbu bava Gomba inzo ndaba wano President Museveni yali mu tent nga nakuzo mwezi 9 January nga 2021 nga tunonya akalulu nga tuli egomba nengamba president wa bente z'abantu President Museveni kiyanjagalira nambuuza kitya ne mugamba mu faamu yo mujudde mu ente z'abantu 97 zajjamu zitya manager wako alunda ente ezo yawamba ente z'abantu ng'agamba zifaanana ezizo people have their photos of their cows President yampita nansooka nangamba tula wano nangamba ku muzindalo jango mbuulira amanya gaabwe batwalira ente nembagamba sigenda bogera baveeyo mundage video yandagira omukyala bamuyitanga Kama Tennis nangamba genda mu faamu yange munoonye ente z'abantu ezo 9 muzibaddize ate munsonyiwe njogera bino President Museveni yagoba Kama Tennis lwaki nze leero singa nasoose kukuba opposition bandigambye awo na divertinga baki bantu siri mu kukuba ndi mu kwogera facts tugende Butambala banakutula mu kooti n'abalumi tugende Butambala aji kikongo yennyini bamulumirizaako nti yawamba ettaka ly'abantu naye yamala n'agamba ettaka jjajjaffe yali tulaga bwe tutwalinako biwenduka twesasule and is a very clean man today bino bikoleddwa nga teri ayogera mumanyi kati waliwo slogan yegamba ayogera yafa I will die and I will leave the justice and I will remain in records mugenda tandika okuzanya obutambi bwange bwe ndiba nfudde naye sino sigenda kitya ate Museveni mugezi yampadde security mmala kubanga yategedde ati ngenda mubulira amazima badde ali abakodde mu linnya lye ebimu ku byakubya Museveni akalulu mu Buganda wano taka era Museveni teri amuwalana nnyo naye abasajja be 3-5 batula ku mataka g'abantu ozataka lyokka babbi buli kimu babbi buli kimu
ninga bakibira mu linnya lya president ne state house above RDC awulira simu saba iwe ndaba mtato mukunde ati kati yo mazoe obana atandika nze bampita Kazola ndi commissioner wa police RDC awulira ekyo na go office ya president no I don't say banyankole no even nabatoro mwebali oli agegenya nzize minister you see because they think once they speak broken in Runyankole and the people they are speaking in Runyankole they don't understand it, they will just steal. Okay? So, katubuuza nza yogedde ababbi naawe omubbi bwonzita ani asigala atemanyiddwa. I got attacked when I left this parliament after exposing Sechikubo, and people attacked me and I have wounds now as I'm speaking. These things have been happening and I thank the president. He has known this and he said continue. And I'm ready to expose these fools. Limited this. Mulekerawo okuvumaganya president. Abavu, general. Abantu abasinga okuba amataka ba mirundi 5. Atandikirwako. Bozudde bebali wa. 1 maje. Amaje. Banna maje. Really? Olusi na koporo. Olusi baba wane ebyambalo nga siba sirikale mwabalabye. Temwabalabye. Nayambala lanka zonna. You think that man yagenda mu ntani z'abafu b'abasirikale abafa najje ebyambalo ebyo? Aba bimuwadde. Wali yabimuwa. Wali yadde babimuwa nga bamukozesa yo omusirikale atabeeranga ko mu magye. Ebimuwalanka zonna kubanga agenda kubbira bukulu mataka. Oyo omu amagye. Bana abayita abakungu ba State House. Tuvudde mu State House. State House siwe nkola? Openly mbyogeranga bibiri. Ate president ageze nateka unit sezitamuyambye. Njagala kwebaza magambo. Oyo muyitirivu. Njagala kumwebaza waba awulira batawulira. Kitongole kimu kyokka ekiyambye mu 7 kya CID kyokka. Njagala ekintu ekyo mwana akintere wano ku record. Ekitongole ekiyambye mu 7 ku unit bwataddewo. Linda kote. Ogambye da? Ekitongole ekiyambye mu 7 mu bitongole by'okwerinda kya CID kyokka mu mulembe gw'amagambo. Naye magambo we yajjira ng'ekitongole kya CID kyafa ne bakiziika ne kiwunya. Njagala kwebaza byakagaba. IGP yatandise okuluma. Is no nonsense man. Vamu bine yakubanga above. Why IGP toyogera nonsense? Njagala kwebaza Jeno Muhoozi Kayini Rugaba. Tulabye ku line y'obukulembeze bwe ba generals bali mu jam. Bali mu jam muri munaku omwavu n'omugenero n'omugagga bonna bali mu jam. Biri byavaawo nti tebiriwo ebyo by'obugombe genda obukubire wa kitaawo naye wa Muhoozi nga ye CDF. Tom Magambo afanda bas byakagaba afande Muhoozi Kayini Rugaba bakoze kinene okukyusa financial security mu Uganda. Kakati bagende batuyambire ekitongole kya police kya traffic enguzi esusse ekyo kyafa ne kiziikibwa. So when we talk of these things, we don't need to wait for opposition to oppose us. Nafande muri mulese bad nakoze bulungi. Oyo omusajja tedi tayogerwako. Fande damulira jambo sa. Simwana jeno damulira ayine enkola y'ebintu bye. Awuliriza omwavu. By the way jeno damutole tayirugezigezi. Musajja uyo naye. Musimanya general oyina ku meeting simanya Sudiru yazze. Bayina that stupidity in those offices Sudiru wajja chachamu. This is what I'm saying. It's my word. Nti Sudiru wajja a poor man chachamu kama who sat 2 hours back. Bamuteka wali odabali yena ajawo ewa mukuru damulira tebiriyo damulira boze atayagala nnyo abageta baavu bayita damulira dawansi mu bantu fande damulira ekiremeza abasirikale bano lindo ko fande damulira nkulamusiza era baba tuwuliriza tandabanga ko simulabangako nange simulaba sifuna nkadde ku naye nze mu nkola yange y'emirimu ngenda n'engrading ngamba ne wali ekitongole kya iso. Okay. Abakulembedde okubba ettaka abakulembedde 1 maje abamaje abayita abakozi ba State House nga abakozi ba State House abagagga they are using these fake army people abagagga courts of law teri mwavu anoonya musango mwavu ayine tanoonya musango oyo tebajja kumuwuliriza omulamuzi alamuliza mu kukyemba wali ompa mmeka njogere ku musango gwo bwekiri bwekityo. Yes. Nino omusajja akaaba agamba omulamuzi omu yamujjako $2 million n'omusango teyaguwulira. Sente aziridde. Nja kumuleeta. Alirwedde byogera.
yamujja ko milioni 21 ate mu hoteli tujja kunoonya omusajja yalinyako mu hoteli eyo so bwe tuna amalufuna Fox nje kujja no mwogere kakati bwaba kungu bye bayita patriotic money zisa kya mukama onamalako mferero mfencha mbyogedde ekyo nkyogere sikirumamu naye ennaku ze nawangala ekyo sikulaga nti gavumenti muwoli enafuye nnyo kigenze wala gavumenti abagirimi baginafuya kuba baagala kubba ne gavumenti nywevu President Museveni yakutte babaka ba parliament sijja kugamba nti polisi yabakutte yali ekololo n'ayogera nawe directive I have enough evidence that's what Mzee said and his own people ababe okay ababe okay n'abatwala yeruzira okay n'abevunanira ye yatega omukyala bwe bagenda omuteeka mu deal yagamba president n'amutega n'amuwa sente abakulu bano ze basaba and this is a fact. Why is it that President Museveni loses in Buganda? What is it? What did Museveni do in Buganda? And Museveni has praised Buganda, everything. I don't talk about kingdom. I talk about the central region. Twachio akaluka kagana. Yes. Bano abebavumaganya kakati wagobya abantu ku ttaka omujasi walesa abasirikale bo and I'm asking when these people are coming to evict people, where is the RDC? What have you done? Why? Because above iwe wenyabo bono yingira mwezi ensongo weddo yagala omi moto gwagala sarugas hello madam I'm calling you on the issue tayogera kitibwa che so that is nonsense. We are not going to wait people who don't like a government talk this. And now bali mukutisa chacha mukamena kuzezi wanga ziwedde ko omulala alijja. And actually ebigambo bya fimusigala muri kodi. Yisima mchacha mukama. Abadde pocha akatambika yisima. Katono nnyo. Ngenda kutama simu because njagala kuwa kadda kamala yogereko n'abantu because banji batuwuliriza across the country baina ebizibu byebimu kubanga bwe ntakati amasimu jjakulira abantu njagala sokola akasimeo abantu abatudde ku ttaka nga batudde ku bunkenke njagala sokola akasimeo akutujja kazanya olulala neda olaba kuwuliriza obo baliddemu olukwe nange byenjogera ku simeo nja kuba njogedde lugambo njagala owulirize kakasa nti yeye katusooke njagala muteekako kamera ekulaba bulungi kamera ndaba era kanjiteekeko simu bwenti nga sigikwese ogenda tulaga ki kasoke kulaga esimu ya simeo nakamuweereza yennyini kungu abanda bamwenna abantu balaga kamera yeno honorable Simeo Nsubuga yono abantu balaga mu kamera eno tulabe enamba y'essimu iyo okay 07 tojisoma enamba yemugirabye naye yennyini mumulabe mu kifaananyi ne faaza we mitiyana ye profile ye ne honorable nesigosirole kati kasome chat yange naye namugamba 7 families from Nakaseka pinning you. This is what I sent to him. And a chat conversation over land grabbing. Katononyo. Waliwa abantu. Family musanvu. Nakaseka nga spinning as Simeo Nsubuga ne Sekikubo. But I said they are pinning you honorable. Nanze demu nangamba, you need to do a serious research on this matter. They give you wrong information. Na nkubira ku video mujiraba. A number ya honorable Simeo yino njiri na eri busy. I don't know whether linda ko katono nnyo to diverting abantu uliriza katukambi maro mukubire to diverting na nkubira ku video nga akweka bwe yamala okunkubira na nkubira gwo kwenenga no kwara nadamu na ngamba if you get time call me and you get a true story. I wish you had called me and get a side of the story. Nemugamba you need to meet Blaza kata nemuwereza akatambike which I'm going to pray buyamala okawuliza nangamba tujja kwogera Seruganda bwe tumala okwogera nangamba tujja kwogera Seruganda nkunyonyole byonna oyo ye yasooka okubba ettaka ku famire emu ekasanda ate Sekikubo n'alibba ku famire eyo. That's a private conversation you have. Please, I'm reading this. Boys, bana Uganda bagala kumanya mazima. Kakati Sekikubo yali kutaka eyo yikarukaga mwana. These were words of Honorable Simeo. Netutambula. Nga 16 July na Adamu na ankubira nesimukwata.
ne mugamba I asked Commissioner Habibu to call you and we called the family, you refund the money you took. I sent ziri mukatambi ziri ya saba. Nagamba comrade, let me call you back. Okay. Na nkubiranga sikwata. Lina komale chati. This way evidence is. Na nkubiranga sikwata 17 nankera ne simukwata nadamu nankubiranga 18 ne mukubira nata kwata. Natandika okumpereza obutambi bwenga nina gwe nakyaziza bubuno. Ye yenyini simewo nsubuga. Ne mugamba this is odd without giving effect. Nagamba okay. Kati nangamba Bukalasa land office. Ne mugamba honorable, what is the name of the commissioner of Bukalasa? Nangamba Bukalasa land office. Omuchala bamuyita Jamila Lunkuse. Linda ko tugende mpola. Nada munampereza registrar Imuzo Bukalasa. Simeyo yabimpereza. Kati ne mugamba honorable, you to be safe, kindly write what you know about that land. And you fake the land title. Nangamba kulia kagumba onu kagumba zirandi. This is kagumba gwe babako yikarukaga mwana simewo nsubuga nese chikubo. No, you can't say that. Ba mubako ba mujjako etakabali mujjako musajja taliko. Tosobola kugerecho. Please, But labayo. Labayo yasembiye gamba. Otherwise, things are not okay. I don't want you to be arrested. Na mugamba, nze mugamba. Kakati, bana Uganda abampuliriza no wali omuzuzu. Linda ko. Ato jako. Uliriza. Uliriza bana Uganda. Bwebanga buno kakafo. Tojako. Okay. Okusokera ddala. Wale wanagambye nti kungalaika wagere enguzi. Anwameta Tariki, Dubai. Kungutawagera nguzi na ye. Waliyo kamfuga ngandi kumuzindalo kuno. Waliye byugira na ye. Akatami njakaza nyakola evu yange ku platform zange. Njakafuna. Nina mateka. Chenjagala okutegeeza wali omwami avude kasanga ti agambe enguzi ya traffic. Director wa traffic ompya simumanyi. Na ye enguzi eri mu traffic esinga Rubale. Musayigwa DP Kalangwa sikatonda. Kalangwa ate mukwano gwange nje mukubira simu. Mugamenti wabbe ettaka ebuyukwe. Nti kigambibwa. Wakati wali wakusonga mu bagamba wabbako ettaka. Yes. Enajja kigambibwa era tugendeyo. Nja kumukubira simu era kyemanyi naye kwali. Amini Masindi kisa kya Mukama ayogera nsonga webali nnyo ababisete za PDM. Jona kwata ba CDF basi CDOs Bukaga ebutambala Community Development Office. Yes, baba union ya 27 bali mu prison. Hassan Bulenga Sechikubo bamuwaira. Kakati tukubuziza tuwaira Sechikubo kubanga etasobola kubikola. Lwaki walona kuzemu bunyi nabuuza nti Sechikubo abali talabanguzi mu parliament emyaka gyamazeeyo. Because abantu baka twaki muvayo kati. Tetuvudde leero bayithe kamba bulire. Naze mu nsonga atezaaliwo kwa president Sinkana yawulire ensonga zino mu 2022 n'abayita ne natabawa budde. So bino sibya leero ekikulu Sechikubo munnamateeka bwema byenjogera bimukuba bimuwaayira ntwale mu court for defamation. I'm ready to fear without fear. Okuyamba Sechanzi nze bagenda kuddayo wakane 13. Era singa badde sizweza majja kuwakeza entono njagulya abana bange omugaati. Okubikiriza kituufu n'agamba si kirungi kubikiriza abakungu. Omulimu ogwandeese nsooka bireeta wano ne nga bwe mbyogera era bwe mbiwane mukama wange eyantuma lipooti. Egundi gwe kyoba onkolera kiri kimu nga tukuli ku radio kuno saving asimu yange. Sijja kubiyisa ku mpewo nga sose genda mu kitundu ekyo. Nja kugenda Masindi gyoyogere gye babbe ettaka ekikuwe. Nyimirireyo nkoleyo akatambi. Noonyereze nja kusola ennaku 3. Ntegeredde abantu abagwera bwere. Kati nkolera bwoti. Olindako. Ekikuwe ne mu district eziwerako mu Bunyoro. Bali ku radio 7 bawuliriza. Bangi bamaze banga byokubira endolo ngabo bagobwa ku ttaka. Nja kusaba mwami kisa kya Mukama. Funa olunaku. Tukwatagana abantu abo bonna. Bwe kibasoka tugende ffenna. Tujja kukola live.
tujja kusaka tukole investigation tukole yenchiko ne program tujja gikolera ku radio 7 Masindi tuberewo yes we bali nnyo njikiriza sebo nonyo olunaku nkukiriza kakati ono we Shaka mbu ye abantu nagambye babajja kutaka officer prime minister. I'll follow up this matter and I'll give a report and I'll read in public. Okay. Lubogo Charles from Jinja we bali nnyo kakati bali njogera ku bantu bana abana era njagala bana Uganda balowooza nti sikola nabo watto mutanda bangako magambo byakagaba tanda bangako CDF Muhoozi tanda bangako ne Damulira ne tukkirize bw'ogenda ku kitebe kya CID olwaleero ekyalinga eddundiro ly'embuzi wulira kungu nga Tom magambo tannaba kujjawo nze nali mmanyi nti ekyo ekitebe kirimu baguba ddalu nina sanze ekitebe mabega we tuvudde nga tulina abantu b'esseba buli bali kuteekera eminsi zaabwe ng'ekitebe kitema bwe kitebe atandise n'okuyiwa ka koransi alinovetinze ebizimbe byolaba ebikadde kati birina bwe birabika. We need to give that money credit. Twagala kubuza ababaddewo badde tebakiraba otulo otya mu kizimbe ekirimu munyali yesimbye n'emiti ogiraba ku makubo waliwo ekitibwa ekiraga nti side ekitongole kya gavumenti aterezeza bw'otunajja no Damulira bugenda wali ekololo wansi yazimba ekitebe kya crime intelligence ennyumba y'abakungu webaliya Damulira yagizimba nga ali mu ofiisi ekitegeeza tulina omusiima nebaza nnyo omukulu gwe bayita Tom sore byakagaba IGP Kongo police katulaba face empya era abantu abutubuza bavuddewa newunyiza okulaba nga muganda wange yadde mu Kampala Metropolitan sebo kati ye yakuli ekyala wamulabye kagwa bafe yakuli ekyala mwesugwa mumujjukira wano nga Oswald Kampala aba yawandika ebiwandiiko yawandika obuwandiiko muuna mu operation sebo yakuli operation za police mu ggwanga lyonna. We are very proud okulaba ku bantu abapya ensonga zange zigamba nti omupoliisi bulwalwa nnyo mu kintu afuuka nannyini wakkaakyo vula bayingira nnyo mu ntale bwe zityo. CDF Muhoozi bwe yazze mu buyinza bwa CDF waliwo empisa ku luguudo mu bakungu era nabano betwogerako ababbi abakozesa amanya g'amagye bajja kukwatibwa. Nze nja kubawaayo buwi ate ekirungi abasajja abo bawuliriza kungu abasajja abo bawuliriza tuwadde n'abapoliisi nga tulina kubatya mujjukira bulungi olinga Jeno Kayibula alina wajja ng'omuntu asooka kutya ekifaananyi kya muntu nze mukyanzaalibwa sirinnyangako naguna enyingira wa IGP nayingira ejjo wano omusajja ono avuddeko deputy nga sirawo nakitiibwa kinene kyeyateekawo. So we are very proud of the police officers of today, but they should fight a lot to change the facts. Okay. So I need to thank you very much for hosting me today. Thank you. And I have spoken this because I have no grievance to anyone. So you know tell kumuntu. No. And actually, temutya kwogera bino era onayogera nsechiko otayogerwa kusechiko is not God. Okay. Tujja bunonya jeyo. Ekifaananyi kikino. Nga tumaliriza. Nokambalage kamera ya mwendo zeraga. Ekifaananyi abantu ennyini sechiko beri agamba nti naba kamera ya mweraba. Hiyo. Abantu bennyini mutuneka video aba abakadde mu balaba bano. Wano babadde ku president ali awo. Nga president amazoba meeting. Lekanda bekifaananyi ekyo. Kicho. Wano ndaba wano president w'eggwanga ndaba abakyala abakulu omukyala omuwono ayina n'omuggo atambula. Yes. Ng'ayina omuggo bangi wano. So mwaliwo State House Entebbe? Twabadde State House ku Lwokubiri. Kati kyenjagala okugamba ekirala kanjogere ku movie ya Honorable Ssekikubo gyali mu parliament. Mudakiika emu. Honorable Ssekikubo kyaliko bwe kiba kituufu. Ayagala kusensaringa. Bw'aba ayagala kusensaringa ba commissioner abazanyisa ssente. I support him. Okay. This is what I can recommend. But the question is, are they thieves? Kyetwogera kiri yangu nnyo. Eggwanga terinategeera what is the role of a member of parliament and what's the role of the speaker, deputy speaker, and the commissioner and the clerk and the president and the cabinet. This is where I disagree with people who are thinking that these commissioners are thieves. Yes, they might be misusing the funds of the government. That's a fact. But the truth is, they are not the people that are supposed to be point. One, abaproving a sentence. Okuzuwa abantu abo betwogerako bazibba. Tebaba wa sente kutwala masaka kuzimba luguudo ne bazitwala mu office gabo. Nedda. These people they were given money according to the budget that from the cabinet.
a committee committee bemala okuyisa sente. Those are procedures, but you ne batuuza parliament number ne kubaganya ebirowoozo nga basoma item kuki parliament yennyini neteekako omukono gwayo on that sitting day ne signing sente ezo neziweereza mu cabinet where Mr. Baram sits. Cabinet ne bwemala emirundi 10 ng'etuule ma approving buli kimu. The cabinet people are NRM. Oyagala kungamba tebalaba erezo. That is one. If a commissioner misuse the funds, or if they are quoted the money to be given to them, this is what Uganda bategeera. Okay. Bwe babanga bannayuganda nga ba commissioner begabira sente milioni 5 nezigenda mu kakiiko k'ebyensimbi nezikoma nezidda ku floor ya parliament where Sekikubo and other people sits ne bazikubaganyako ebirozo ne basoma item ku item. This is rules of procedure. Bwe bazimala ne baziweereza mu cabinet ekubirizibwa president Yoweri Kaguta Museveni ne basoma item kuki ku item oba otegeera bulungi ne bazimala president n'ateekako omuki omukono. Twagala kubuuza bwe banga milioni 5 babyegabira ani yagaba kubaziteekateeka n'abaza approving. Kibuuzo kinene. Ekibuuzo kyangu nnyo bannayuganda baleke kubabuzaabuza. They are hiding something. Yes. Bwe tuba tuli bakugo tugoba bakaba parliament bonna. House yonna. And I want to tell you this, I am not against Honorable Sekikubo, but I'm against his rise and his team. Okay. One, let me tell you this. I know even this one should be publicized. One, why is it that Honorable Sekikubo did not defend before the money given to those people? Chogamba tiyasoma. And how comes he signed these people to be given money and today is regretting? Honorable Sekikubo, omubaka wange Robin Rwakozo naye bale Silvia n'abalala, they approved that money. And the members baleke kubewunzizaako ne Ssenyonyi yali member of parliament at that time, and he approved that money. Eggwanga ndigamba nga maliriza, eggwanga ndigamba bwe tubeeranga tuli bakugoba bantu bano, bwe tubeeranga tuli bakugoba bantu bano tugobe parliament yonna. Why are you appointing eggwanga? Kyenjagala otegeeza eggwanga nti simeewo sorry Honorable Sekikubo kyatambuza kituufu. Okay. Obudde bwakitambulira buyinza okuba obubi n'enkola yakyo. One, bannayuganda abandi bamutegere bagaba sente zino okuva mu parliament zijjukwe ku muntu. Commissioner wa parliament omulimu gwe kwe kuteekerateekera parliament bw'aba yeegabira. Lwaki sikuza netukuona ku nsonga nga tumaliriza tugamba bwe tuti no temutandika kunoonya bantu balina buzibu. Why are you appointing speaker on? Lwaki bajja speaker eka? Yes. Can we talk about this next week? We can talk about that. These fools, they are just divert. No, tovuma bantu mwami Mr. Chamukama ku Radio 4 Radio 7 tugenda koma wano